nga bazikokinga abasajja kiki tutakoka amataala ija kulinda Mukomera banatira in the next 5 minutes. We are waiting for They are going to be here. Then it will be what they have to tell us. Lord Mayor kusinga ku mwogezi wa Mukomera ategeeza ati abaka babafulumizza nga gwe lawyer waabwe ogezezzaako mu verifying okakasa ddala nti tebakyalimu Mukomera bagenze. Tuli sure ku ekyo naye kiba kyewuunyisa kubanga bo bennyini batugambye balinze court order basobole okubata nga balinze hard copy eya court order. Kakati ebyo boogera tituyinza bikakasa olw'ensonga nti kyebasoose tugamba ate si kye baba bakoze. Ekyokubiri tuli n'abafamire bonna era Segirinya relatives ba Sewanyana bonna tulina era bajjawa kakati nga bano baba tutte ludda at least twali badde tufuna amawulire agagamba nti bavudde waka nti babatuusiza imini ewaka waabwe oba balina kye bakoze. Mwewedda muli wano mumulabyewo n'emmotoka ezifuluma. Alani ali mu mbeera si nnungi ayina kuva wano ng'agenda mu ddwaliro bamutuute mu ddwaliro ki bagamba ebibuuzo bingi bye batayinza kuddamu. Simanyi nze simulabyeko bayine byayogedde naye bw'abanga bw'ati bwayogedde ekyennyamiza. Bwe twabadde Masaka twakafuna bbeera eno twakkiriziganyizza nti engeri gye basazeewo okweyambisa tekinologiya okuba nti bano bali mu kkooti obutamala budde olwaleero ne tubasaba era tukozese tekinologiya abasibe baleme kukola ki kweyambisa budde basigaza. Endagaano twagikkiriziganyizzaako era empapula ne tuziweereza. Mu kuziweereza ne bagamba beetaaga okulaba original bakompiyalinge n'ezo kopi ze twaweerezza wano okakasa oba ntuufu oba nedda basobole okutuwa baclients baffe. Tetutuuse wano era obwedde batulinze bulindaala ffe kye tubali tumanyi tebaliimu munda. Tutuuse wano tuwadde empapula era tukakasa nti ze original era ogwaffe guwedde bakatutemedde nti nno verification eno olugimaze ba honorable members of parliament bano ne babatuusa mu maka gaabwe mu ddembe. Ne batugamba muli baddembe okwekenneenya oba okuverifyinga ensonga eyo. Kyetubabulira kitubaddeko wano n'abakulembeze b'ekibiina kya NUP ne Lord Mayor kyakuverifyinga tubakakasa newankubadde tunabalabako tulina okukkiriza nti nno tebali munda mu kkomera lino ne bali mu mikono gya famire zaabwe. Tetugezaako okukola kakati ekisigadde bwe tuva wano gye batugambye gye bali era betwogedde nabo gye tugenda essaawa eno okubawa ekyenkomeredde mu nsonga eyo nga tulabye kuba clients baffe bano. Tetannaba konfaminga bulungi era kyeteetegereza byebifo ebituufu waddala gye bali era gwe mulimu gwe tugendako akaseera kano nga tukwataganye n'abafamire okulabira ddala kakasa ddala bye batugamba wa gye babatadde naye nga tukyakwatagana na buli omu okulaba ddala ekituufu bifo ki ewatuufu we bali kubanga at least mukyala wa Aladi waali wano ewaka yo tannabeerayo naye tetumanyi buba ddala ekituufu wawaali. Then ne muganda wa Segirinya gwe tubadde tutambula naye nnyo Robert naye waali wano tukyakubaakuba ku masimu tubuuze waliwo abooluganda we bali so kye tukyaliko katugenze ku muligo gwakulaba ddala wa gye bali. Tetusobodde kwogerako nabo tunaba kwogerako nabo tuyinza kumanya kifo kye kituufu we bali. maybe nze ekyenjagala kwogerako kiri kimu kyokka nti mulaba engeri lugima eno gye yeeyisa mu ngeri y'ekiyaayi kubanga tosobola ku releasinga abantu bamaze okubasiba mwaka gumu n'emyezi 7
ate no releasing mu ngeri bwetyo ba family members mbadde mbalaba nga bali wano babadde tebakimanyi nabo tubana abantu bateereddwa tubadde wano fena nga tulinze ate okutugamba actually tukisoso kiwulira ku TV omukulu bayine yakyogerako tanta abantu abali Kigo bagende babwe bibake kubanga babaka bavuddeyo dda so kakati mulowooze ku regimu etufuga bayaye bazibu webalenyo Subi yange mbadde munonyi nga njagala mutwale naye ne baŋŋamba ngumiikirize baleete empapula. Olina essuubi nti olwaleero oddayo naye? Nina essuubi lwaki siddayo naye ng'ate bamusumuludde. Nedda tebasobola kwekyusa, tebasobola. Katulinde empapula zijje. Totiddemu kulowooza nti ebyaliwo luyinza okuddamu kubeera baali babatadde kati badde ne bakwata wano ku geetu ennyini nga bakavaayo. Era mbyogeddeko ku lwekyo ne ŋŋamba mbadde njagala ate muleme kunzijjako ssanyu ate nzire mu maziga okuddamu mumukwata. Balina kye batambuza kye bakweka kye tutamanyi. Lord Mayor, what he says that these two legislators say they did not want to see anybody, not even their family members, and that's how they got them out of here. Obviously, that has always been their position for quite some time. Very many people have been coming here to have at least to visit them. There are so many visitors who have come before, and that is the explanation they have always given. That please, the legislators don't want to see, particularly actually they have been talking about the Honorable Sewanyana, that he doesn't want to see visitors, which is not true, because those who have talked to him, at least his wife and others, they indicated that Alan Sewanyana has never made that kind of communication that he doesn't want to see any visitor. So that has always been their position. Even when we went to court the other day, they never produced them. They never signed any reason. Today again, we expected them physically to appear before court. They decided to conduct a Zoom interface. So that's the excuse they have always been giving. So I doubt whether indeed it's the legislators who said they don't want to see anyone. I don't think they could make such a statement. Do you trust that they could be out of this place? It's not possible. I don't think, because how were they removed from this place? At least you have been here. This is the entrance and exit to the prison. Did they use other means, say a boat across the lake or what? I don't know. How did they get out of this place to take these people out? So definitely it's a lie, a blatant lie for that matter. And it's very, very bad. It's regrettable. You know, we are talking about people's lives. And these people shouldn't play around with one's life. It's not absolutely necessary at all. Definitely it could be the reason that they want to give a red herring so that we get out of this place and something else crops up. Because earlier on they had made some heavy deployment here, which was really, again, uncalled for. Because if court has issued an order, a release order, why do you have again to deploy around this place? So we really think that was meant to disorganize us and confuse us as they plan their own other things. The release order, initially we had scanned those copies and forwarded them to prison authorities. So they wanted originals to verify, and that's what we have been doing when we went inside. So upon verification, they told us, well, upon us scanning and sending them the previous copies, they took our clients to their respective homes. And they told us that we should cross-check with those homes, because now our clients are at their homes. So this is what has happened.
It's okay. Ate bagambe yake bagenzi. Bagambe bakozese. Not 1 inch. Focus them there. When you face the other side, or when he goes to the other side, but Mkogeranya bana tulabe. Honorable Sewanyana's wife. Mami Christian. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. Aha. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Aha, wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu
esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde ennyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.